Sande walize n'okwata ekifo kino naye oba oliddize oyinza okubaako gw'otukwasa naye nga twagala omuntu w'ennyumba eno tube nga tusigaza ettoffaali eryo mutuwe oluyimba 2:5 Dr. Gastalule abakulu mwenna mu biti byammwe kubanga siyinza bamenya ne bamalayo agambe nti protocol z'okuzaala abantu ba Katonda mwenna mukama waffe yebaza sooka okwebaza Katonda olw'obulamu bwa mutabani waffe James Mayanja bwamuwadde mu nsi twebaza Katonda olwa byonna byamuyisizzaamu era obujjanjabi bwonna bwe bamukozeeko maama nnyo gye tuli kubanga tusobodde okutuuka wano okuwerekera mu naffe naye ebintu si byangu nnyo kwe tubiraba obulamu ngera bwe batubuulidde obulamu tulina kukwasa Yesu kubanga yasobola byonna era yamanyi ebyakesebo tukwebaza nnyo omulimu gwonna gwe watukoledde nga ffe abafamire nga munnaffe awummudde bakutte mu nsawo ne batuwa obukadde 3 bulamba eyakoze kuva jjo batuwadde ebyokulya bayimiriddewo mu mbeera yonna sebo tubeebaza nnyo mukama we mujje azzeewo obuseera nina omuwandiisi w'obusunga naye mwami wange baneeza ebimulimu omwami James Mukase Saalongosanne Kalyango ye mbaka waffe ku Sinodi na kaakati bannange ebyokulya sookokulya tujja kulya kuba emmere yoweeri obwogi tudevelopinge n'eno kati awo mumanyi embeera tandikira ku muva kumu sijja kuyita linnya alisi lyakuyita njagala ssente ojja kunkubya embooka eno tuli West Uganda abange mulete ssente tulina omukadde ono atubulidde ekigambo oli Canon Reverend Canon naye olaba nga amaanyi weegali kakati bw'anaabeera mu kitundu enjiri ejja kubuna mwe kye mwerabira nti omukisa guli eka n'ebweru kakati mwafulumyemu mulimu buddu mulete Namwande ajje ategeke ekimuli kanisa etegeko ekimuli Sare tuyimirire ffenna tuyimirire banye bimuli
James abadde kyakulabirako kinene nnyo gyetuli ekisooka talina muzannyo munsi muno oba mu ggwanga muno oguzannyibwa bwatunuku oba gwabadde tamanyi bingi nnyo gyetutamanyi naye Uganda Wrestling Federation tusaasidde famire y'omugenzi era ne tutuma tuleete olubugo lwa mitwalo 3. Ekibiina kya National Council of Sports nga kino kyekibiina ekikulira emizannyo mu ggwanga era kyekiteekateekera wamu n'okuguliikiriza okukola omulimu ogw'okutta ku mpewo emizannyo okumanyika wonna n'okusalako omukono Ssaabawandiisi Dr. Bernard Ogwell n'emitwalo 50. Ekibiina Uganda Athletic Federation nga kino ekiteekateeka abatuusi era tuwadde amabugo ga mitwalo 5 n'ateekako omukono omusajja waabwe ekitambudde naye natulabira wano bannange nti n'obugambo obwo waliwo omukulu waffe ensonga eya founder wamu n'abakulu baffe National Elders Council nabo bavuddeyo n'obubaka bw'amabugo bwa mitwalo 2. Obwo obubaka bannange obuntumiddwa era essente ezo zigenda kutuuka eri ab'enju namwandu era Ssaabawandiisi waffe epaasa yaziyise nazo zonna omukolo guno watusiiga muganda waffe James Mayanja amaanyi aganirize Ahmed Hussein omwogezi w'ekibiina ky'omupiira mu ggwanga era nga kikulemberwa Ssaalongo Engineer Honorable Magogo Moses Kassim. Tujja kubeera wamu nabo nga twongera okubasabira kubanga wavudde alituuga ku nnene okujaganya olw'amaama waffe okuweza emyaka 87 naye emyaka gy'abakulu oluusi kiba kisingako gye bamanyi. Enkwa yali etambula n'erengera eggumba mu nju ya Namukadde n'ewetooma okulya ki eggumba n'eryo eggumba n'ekkuta neyeebaka ennaku zayitawo nga tegendanga gye bagitule kutwala bubaka. Katonda n'agamba bwenkuvuddeko kati kantume endiga genda mangu otwala obubaka abantu bange balekerawo okufiira ddala. Omuntu yenna bw'afa ne bamugalamiza mu luggya omulambo gwe muguyiweko evvu ery'ekiti kye mwogeza mu ssaawa 2 mujjajja kuyimuka amulege yo endiga okujjukira okwayo yafuna ekyo kati ate nabo embwa bwejjukira aya bamba obubaka naye ng'endiga bagiwadde obukubere obubaka bwa Katonda twabufuna era yatugamba buli yafa tumukola ki njagala mutegeere naddala mmwe abanju baffe kubanga abakulembeze baffe omubuulizi baatugamba nti ffe bannabyabufuzi bwe tunaafa tetugenda mu ggulu bwenamaliriza bwentyo bwe nali nsoma digiri amawulire nafuukira president wamagereza nemaliriza nengoye kwagala amawulire baali baluyita financial times nendufuula financial trend naye akaseera ne wajjawo olupapula nga baluyita red paper nga lwoluteekako ebifaananyi ebyabakyala nga bali bwerere ngabantu nebagula nendugamba amawulire ensonga eyokubiri nga ogoberera bannabyabufuzi nagoberera bannabyabufuzi babi nga mbateekeko akazindaalo boogere ebintu ebikwata ku ggwanga ngenda okulaba ng'ate bo bye bamanyi si bye bikulu ngamba naye kati nasobola nti okuwandiika ku bantu nga ebintu bino sembasinguke amawulire nengavaamu nendimuko emisinde nensoma obwalweya kati ekirungi nabasangayo mu byobufuzi era ndo namumalaba nze mbasanga wonna
ekyo kyetuyiga ku muganda waffe ekitongole ky'abannamawulire mubi nammwe mutandika okuteekawo ekikomo ku ngeri abantu gye bakiyingiramu n'engeri gye bakibeeramu. Mu mateeka ffe buli mwaka bakuwa practicing certificate ng'ate bamaze okukozesa ku minzaani ng'ofunye poyinti 20 ze bayiteeza continuing legal ndi bulungi ngabira ndi bulungi ovatyako saitugawe nezezajjako nakubeera namba naye manyi ndimulago enkomulaga nangamba zze kunkolera kusawulira bulungi nzumbi akaseera katono era ajjula okutegana aloka era asalibwa ng'omuddo abulanga ekisiikirize so tabeera mu kifo kimu wakati mu bulamu tuli mu kufa tunaddukira eryani ekisa olw'okusaba kwaffe naye otusaasire mukama omutukuvu ennyo ayi katonda asinga bonna obuyinza ayi omulokozi omutukuvu alina okusaasira gwe omulamuzi omulungi ow'emirembe n'emirembe entuuko zaffe bwe zirituuka ez'okufa totuleka kuva mu mukono gwo ogw'obu3:8 nga bassaayo omubiri amaze omulemo gwe alwanya olutalo lwe ayengo yesemyoko w'omuliro kitaffe tuwayo evumugo enfuufu mu nfuufu nga tusuubira nga tubuusabuusa nga tutetegeredde ddala nga tuli abakutukibwa eri obulamu butakoma bwa mukama waffe yesu kristo alwanyisa emibiri gyaffe gitali ya kitiibwa yoga ekifaananyi omubiri gwe ogw'ekitiibwa ng'amaanyi g'amaanyi agakola bwe agali mu iso kwejemulira ebintu byonna fenna bwe mukatugambe ngawulira eddoboozi ly'ekamukulu nga liŋŋamba nti wandiika nti mugira mugimu baweereddwa omukisa abafu abafiira mu okusinga byonna obabeere okutegeera nti katonda yawa era yajjeewo ebyo byonna tubisabye ku bubwo omulokozi waffe era omununuzi waffe eri ekisa eky'enje ekya katonda n'okusiima kwe wawaayo mukama akkiriza abawo omukisa abakuumi mukama abakiza omusano gw'omu maaso geera